Omwana Katonda w'omuwendo mungi nate era tukomyewo n'ekyokuyiga kyaffe kino kuva mu kubikkulirwa essuula ey'okuminenya nga gye twatandika n'olunyiriri olw'e16 era leero olunaku lwaffe olwokutaano. Kwebaza ggwe omukwano abadde naffe okuva ddala gye twatandikira era nga ne kaakati okyagoberera ebyokuyiga bino. Nsaba Mukama akuwe omukisa. Naye naawe yakatwegattako, you're not late. Ebyokuyiga bino gye biri ku YouTube channel, osobola okuddayo n'obiraba byonna era n'oganyulwa wamu naffe. Waawo. Olunaku olwaleero, olunaku lwaffe olwokutaano nga bwe mbategeezezza, tugenda okulaba ekyokuyiga ekirala eky'enjawulo era eky'amaanyi. Katwebaze. Tukoze bulungi Mukama nate w'otukomezaawo mu kyokuyiga kino ekyaleero. Tuluŋŋamye kwita Mwoyo Omutukuvu kwe kusaba kwaffe ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Ejjo twalabye ekyokuyiga ekyabaddeko omutwe ogugamba nti essogolero ery'obusungu. Essogolero ly'obusungu twalabye nti twalabye ezzabbibu mu lunyiriri luno embi olw'ejjo era nga twalabye nti zikungulwa okuva mu muzabbibu ogw'ensi. Ne tulaba nti omuzabbibu ogw'ensi actually twebuuza gwe guliwa, ne tugunnyonnyolwa bulungi nti gwegwo omuzabbibu ogubala ebibala ebitali bya butuukirivu era eby'omubiri nga bwe twabirambise mu Bagalatiya essuula ey'okutaano olunyiriri olw'19. Ate era ne tulaba nti oluuyi olulala Kristo yeeyogerako nga omuzabbibu era nga n'abagoberezi be ge matabi mu Yokaana essuula ey'e15 olunyiriri olwokutaano. Ne tulaba era n'atutegeeza nti bwe tubeera mu ye era naye n'abeera mu ffe tubala ebibala bingi era okuyita mu Mwoyo Omutukuvu nga ebirambikibwa mu Bagalatiya essuula ey'okutaano olunyiriri lwa 22 paka ku lwa 23 nga bwe twabirabye. Bwe tutaba mu Kristo tufuuka ezzabbibu ery'ensi nga bwe twabirabye ejjo era nti ezzabbibu lino teribibala bibala era twalabye nti nga ettabi eritabala bibala eritali mu Kristo litemebwa ne lusuulibwa era ne lyokebwa omuliro. Bino byonna byongera okulaga obusungu bwa Katonda eri abo abajeemu era twalukwasaganyizza n'obubaka bwa malayika owookusatu obulaga obusungu Katonda bw'aliraga eri abantu bonna abanaasiiza ensolo n'abo bonna abakola eby'obujeemu. Leero ennaku z'omwezi 14 omutwe gwaffe gw'ekyokuyiga kya leero gugamba nti omumyufu ng'omusaayi era ekyawandiikibwa kyaffe ebwa olunyiriri lwaffe olw'okujjukira saba tubikkulire wamu kubikkulirwa 14:2. Kubikkulirwa 14:2 agamba n'essogolero ne lirinyirwa ebweru w'ekibuga n'omusaayi ne guva mu ssogolero okutuuka ku nkoba z'embalaasi n'okutuuka amabanga 1,600. Nti n'essogolero ne lirinyirwa ebweru nga omusaayi. Tulaba nti ayogera wano ku musaayi naye njagala twetegereze okunoonyeza kugamba nti waliwo ebika by'emizabbibu ebisoba mu 1,000 mu nsi naye nti ekimu ku mizabbibu egisinga okulabika
oba okukozesebwa oba okulimibwa nga gy'emizabbibu emimyufu. Lwaki nno kiri bwe kityo? Kubanga nti omubisi kigambibwa nti actually bwe kiri nti omubisi oguva mu muzabbibu guno guba ne kakala akalungi aka red, akamyufu. Probably ndowooza gwe okukola maketi yaagwo. So gukozesebwa nnyo olw'ekyo. Era kino kituwa ekifaananyi ekituukana n'olunyiriri lwaffe leero olutuwa ekifaananyi ky'okusala omusango gwa Katonda eri ababi. Omuzabbibu guno actually ekimera eky'omuzabbibu kyogerwako emirundi mingi okusinga ekimera kyonna kyonna ekirala mu byawandiikibwa, era nti gwali mukulu nnyo ddala mu kitundu eky'e Palestina nga bwe tuzze nga tuyiga yedda, era nga gutera okukozesebwa mu Bayibuli okulaga amazima amakulu mu byawandiikibwa. Yeremiya 2:21 ayogera ku ayina kyatugamba naye era ku muzabbibu. Saba tubikulire wamu Yeremiya essuula ey'okubiri olunyiriri olw'abiri mu 1 nga bagamba bwe bati, era naye nali nkusimbye muzabbibu mulungi, ensigo ey'amazima ameereere. Kale ofuuse otya gye ndi, omuti ogwayonooneka ogw'omuzabbibu ogw'omu kibira. Bino byonna byongera otulaga engeri Bayibuli ebyo byawandiikibwa gye byogerako ku kirime kino eky'omuzabbibu. Nate era ebyawandiikibwa kitutegeeza nti omuzabbibu ogubala ebibala kabonero akalaga obuwulize, so nga ate omuzabbibu ogutabala bibala oba ogw'omu nsiko nga bwe tuzze tulaba gukola akabonero akalaga obujeemu bw'abantu. Era si kya butanwa nti ku lunyiriri olw'omuzabbibu luno lwe tuli mu kuyigako nti okulinnyirirwa kwagwo kubeerawo ebweru bw'ekibuga. Katuddemu tusomeko ekyawandiikibwa kyaffe ku Bikulirwa 14:2 ayogera nti omuzabbibu guno gulinnyirwa wabweru w'ekibuga nti ku Bikulirwa 14:2 nti n'essogolero ne lirinnyirirwa ebweru w'ekibuga, n'omusaayi ne guva mu ssogolero okutuuka ku nkoba z'embalaasi n'okutuuka amabanga 1,600. Tufuna wano ekibuuzo kyebuuzibwa nti kibuga ki kino ekyogerwako, era lwaki okulinnyirirwa kuno kubeera wabweru w'ekibuga ekyo? Kyanjawulo ki ekiri ku kibuga kino? Ekibuga ekyogerwako kye kibuga Yerusaalemi ekiggya era ekya Katonda ekitukuvu, amaka g'abalonde oba abalokole bonna ag'ekiseera ekiggya. Ku Bikulirwa 21:27 atugamba atya ku kibuga kino? Saba tubikulire wamu ku Bikulirwa 21:27 agamba bw'ati, so temuliyingira mu kyo n'akatono ekintu kyonna ekitali kirongoofu newankubadde akola eky'omuzizo n'obulimba, wabula abo bokka abawandiikibwa mu kitabo eky'obulamu ky'Omwana gw'Endiga. Ekibuga kino kiri special nnyo mu ngeri nti teri kibi kyonna kiyingirayo. Kyova olaba nti ezabbibu lino ebbi oba ezabbibu eno embi erinnyibwa wabweru wa kibuga, kubanga ekibuga kino mu kyo teri
butali butuukirivu yadde nga kubikwira bwatugambye nti era temuliyingira n'akatono yadde ekintu ekitali kirongoofu oba ekyomuzizo n'obulimba wabula bokka abawandiikibwa mu kitabo eky'obulamu eky'omwana gw'endiga. Tulaba nti Yesu Kristo mu kufa kwe olw'ebibi byaffe naye yakomererwa wabweru eggologoosa era nti awo nga wakafuluma Yerusaalemi ekibuga ekyo Gologoosa bwe kyali ku lw'ebyonoono byaffe naye yabonaabonera abweru. Oyo ate alina kibi naye yabalibwa ng'ekibi ku lwaffe naye ddala ddala Kristo mu butuukirivu bwe kyali ddala kimugwanidde okubonaabona wabweru w'ekibuga mu ngeri bw'etyo? Nedda, wabula nze naawe ffe abalina okubeera mu mbeera eyo naye ku lw'okuba olw'ekibi kyaffe ye yabalibwa ng'ekibi ku lwaffe olwo nno n'akomekerezebwa nga naye abonaabonedde wabweru w'ekibuga. Bebulaniya 13:12 alina kyatutegeeza ku nsonga eyo. Bebulaniya Bebulaniya 13:12 agamba nti kyeyava Yesu naye alyoke atukuze abantu n'omusaayi abonaabonera ebweru. Yesu Kristo yakomererwa wabweru eggologoosa nga wakafuluma Yerusaalemi eky'oku nsi nga bwe tukirabye. Era ebyawandiikibwa bingi byongera okulaga kino nga Abebulaniya 13:12, Abakolinso 5:21 ne Isaaya 53 olunyiriri olwokutaano. Actually katugendeyo katusomeyo. Abakolinso 2:5-21 agamba atya: wagamba nti ataamanya kibi yamufuula ekibi ku lwaffe ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye. Ebyawandiikibwa byonna bino byongera okutulaga how undeserving Kristo bwe yali naye nti ku lw'ekisa kye ku lw'okwagala kwe yeewaayo ye atwale ekifo kyaffe aboneebone ku lwaffe. Katulabe Isaaya 53:5. Isaaya 53 agamba, naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe, yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe, okubonerezebwa okw'emirembe gyaffe kwali mu ye, era emiggo gye gye gituwonya. Kristo yanywa ku kikompe eky'obusungu bwa Katonda. Bino byonna bye yayitamu byonna byali bigwanidde kubeera ku byange olw'ekibi kyange. Obusungu buno bwalina kubeera ku nze naye ku lw'ekisa kye yasalawo anywe ku kikompe ekyo. Tulaba nti actually Matayo 20:6 atulaga obuzito bw'ekikompe kino n'obuzito Kristo bwe yayitamu ku lw'okwetikka ebyonoono byange naawe. Matayo 20:39-44 agamba bw'ati. Matayo 20:39 nti n'atambulako katono n'avunnama n'asaba
n'agamba nti ayi kitange, ekikompe kino kinveeko obanga kiyinzika, naye si nga nze bwe njagala wabula nga ggwe bw'oyagala. N'adda eri abayigirizwa n'abasanga nga beebase. N'agamba Peetero nti nkazi temuyinzizza kutunula nange n'essaawa emu? Mutunule musabe muleme okuyingira mu kukemebwa. Omwoyo gwe gwagala naye omubiri gwe munafu. Nate n'agenda omulundi ogwokubiri n'asaba ng'agamba nti ayi kitange, nga kino obanga kino tekiyinza kunvaako wabula nze okukinywa, ky'oyagala kikolebwe. N'ajja nate n'abasanga nga beebase, kubanga amaaso gaabwe gaali gakambagga olwanamwenya, nti n'abaleka nate n'agenda n'asaba omulundi ogwokusatu, n'ayogera nate ebigambo bimu na biri. Tulaba nti olw'obuzito Kristo bwe yali ayitamu olw'ekibi kino, olw'ekikompe kino, nti yasaba emirundi 3, naye nga ebimu ku byasaba nti oba kiyinzika. Kristo yajja nga enteekateeka ye yakulokola muntu okuva mu kibi, naye tulaba nti mu kiseera kino awulira nga kimuzitooweredde. Naye ate nti agamba singa nze bwe njagala naye ky'oyagala kikolebwe. Oyo yandibadde nze naawe ayita mu bulumi obwo, naye Kristo yeewaayo ku lwange. Era okufaanana ne zabbibu ezisogoddwa musogerero, Mukama yasiima okumubetenta, nga bwe tukirabye mu Isaaya 53:10. Kristo ye mutango gwaffe, era yagumiikiriza bino byonna bimutuukeko tusobole okulokoka mu busungu ku bubwe. Oluganda tuzze tuyiga mu by'okuyiga bino okuva ku lunaku lwaffe olwasooka. Ddala ekibi kyatuuka Kristo yatuuka okubonyaabonyezebwa mu mbeera bwetyo, n'endala zetumanyiiko engeri kye yayitamu tubisoma tubimanyi ku lw'ekibi. Ddala lwaki oba weesiba ku kibi? Ki ekikwesibya mu kibi paka essaawa zino nti olinda okukitamiriramu, olinda obusungu buno okubeereko? Naye tulaba nti obwo bwe buzito bw'enjiri, era Kristo byonna bye yayitamu bwe buzito bw'enjiri, era nabwe kityo singa teyali ye, ffe ffenna aboonoonyi tetulina kye twandibadde tuyinza tetwandibonye bino byonna okuggyako okulinnyirira wabweru w'ekibuga. Ekitundu ekifaananako mu lunyiriri lwa leero kisangibwa mu Yeremiya 25:3 paka ku 33. Nsaba tusomeyo Yeremiya 25:3 paka ku 33. Wagamba nti kale olagulanga ku bo ebigambo ebyo byonna, obagambe nti Mukama aliwuluguma ng'ayima waggulu, alireeta eddoboozi lye ng'ayima mu kifo kye ekitukuvu mw'abeera, aliwulugumira n'amaanyi ku kisibo kye, era alyogera waggulu ng'abo abasamba ezabbibu eri abo bonna abatuula ku nsi. Tulaba okusinza mu lunyiriri lwaffe nti omusaayi oguva mu ssogoyo luno gukulukutira ddala obuwanvu bwe twategeezeddwako. Zino almost zibeeranga mailo
2 era bwe buwanvu bwogerwako mu Palestina era nga bugenderera okulaga okuzikirira okulimalawo ddala ababi ku nsi. N'oluganda ebifaananyi bino ekyokuyiga kya leero kyongera ku kyokuyiga ky'ejjo okutulaga obusungu obuli bubuukira ku babi ku nkomerero ey'ekiseera, era nti ebigambo bino bigendereramu okubeera okulabula gye tuli. Ebigambo bino bizze gye tuli olunaku olwaleero era nga bwe tuzze nga tulaba Omwoyo Omutukuvu yeegayirira ebigambo bino byonna bizze gye tuli. Katusalewo okuwulira okulabula kuno, tukyuse ebikolwa byaffe, tuve mu kibi olwo nno tuleme okusaanyizibwawo n'okugabana ku busungu buno. Mukama tasaaga era ayagala omanye ebiriva mu ntiisa eno. Bw'obimanya nga obitegedde olunaku olwaleero osalewo ng'okimanyi byonna nga bye tubirabye era bwe tukyabiraba era byonna ebinaava mu kwezikiriza ggwe wekka na wekka. Oluganda nsaba okusalawo okwo nange leero kubeera okwo okunaatuwonya okuzikirira wabweru w'ekibuga. Mukama abawa omukisa nga mulowooza ku bigambo ebyo era abawa omukisa nga mulowooza okukyusa okuva mu bikolwa eby'obubi tuleme okuzikirira. Katwebaze. Tukoze bulungi Mukama, nate era oleese ekigambo kyo gye tuli, oleese okulabulwa kuno gye tuli Mukama. Tusobozese ayi Mukama, otuwa omwoyo Omutukuvu atuwa amaanyi n'obuvumu okuleka ebikolwa byaffe ebibi, okuleka ekibi ekitudde mu mitima gyaffe Mukama. Olwo nno tuleme okusaanyizibwawo ku lunaku luli ng'okomezaawo obwakabaka bwo. Yongera okubeera wamu naffe, yongera okutuyigiriza, yongera ebigambo bino Mukama okubiteeka mu mitima gyaffe, bitukubirize bulijjo, bitulumye omutima okutuukira ddala nga tukyuse ng'ekiseera eky'ekisa kikyaliwo Mukama. Weebale nnyo Taata, weebale nnyo kubanga otuyigiriza. Beera naffe olunaku luno olwaleero okutuusa lunaggwako. Emikisa gyo gibeere naffe n'abaana bo bonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.